The Newsroom, where untold story is revealed. Singa ngabo yali ayagala ennyumba bwe yaginako memories ennyingi ngate bakola bonna. Atuleetere ekiwandiiko ekiraga nti alinako ki? Share. Atuleetere n'ekiwandiiko ekitulaga nti ye mukaani, abadde mukaani? Mukalex. Kimala kyokka ebisigadde asirike. Kojja nga ggwe abadde mu ati okumala ebbanga. What's the background ya Alex ku nyumba eyo? Background ennyumba yiye yagigula na gyabadde asulamu alwadde mwali yafudde naye yagyewolerako be yagiwanga omusingo bwe banaba baagala bagitunde bwe banaba musonyi bagireke. Lwaki omukazi yayogera ku nju abaana be nga bo tebakyogerako? Kyo tukiveeko naawe tetukimalirako budde. Singa yali ayagala kugira ebyo yandibadde mmaka. Omukazi takulimba ngambu tukoze ne gundi ate n'ovaawo. Bw'oba oyagala okuba ne ground sikukayanira ebintu olitalwala n'oba nga toliiwo. Bw'atuuka mu mbeera ey'okulwala wandize omujjanjabe kutuusa lwakola ki? Lwakutuka. Abantu ne bakiraba nti musajja yabadde ajjanjaba naye ate n'ekirala ajjanjaba omulwadde si yamusikira. So kati ebintu abyesonyiwa ebyo abiveeko buba butamanya otandika otyo omanyi abakazi bayize ebintu ebyo. Kati abakazi batandise ebyo mbomanyi kati bw'omubuuza olina abo abaana bameka nti sirinaawo. Kati ate alina abaana akole ki? Waliwo alina abaana. Kojja nze bwe nkola ebintu n'omwami wange nga yali yazaala dda abaana mu kyalo omulala omwami n'ava mu bulamu bw'ensi eno abaana bali eri n'omukyalo oli ajja kayanira bino eno bye twamenyekera. Kati nkugamba kino olwaleero nze olw'okuba saazaala kati kitaawo ebintu byayinza obbigabira mukazi gw'atazaalamu nga waliwo mukazi gw'alinamu abaana ng'abikoze n'omukyalo oli. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Koje Kagato wangi jibaleko taata nkola jigenda jitya nga bwe nakibala ndaba emirimu gitambula ku Kagato exclusive. Ekyo kyeraga lwatu girina kutambula kubanga si yabiyiya si byamayiyirizo nti tukoleyo kano tulabo oba tunaafuna views naye ebintu obijjawa sibirina wembijja njogera byendabye. That's why nti nze bw'oyogera bye ebitaliiko omutwe n'amagulu gamba nti ebyo tekisoboka. Nze nkubuulira byendabye ebibaddewo nga wendi bw'ombuuza ebinandeetera mubuuzi nga gamba nti kyo sijja kyogerako kuba kiyinza okunzijawo ne sinyumya birala. Toyagala binakuleetera bizibu. Nina ka vidiyo ke nalabyawo twabadde ffenna nga omwana agamba nti oluguudo lwa Kampala Masaka Mbalala mu 1885 bakozesanga ggaali. Oyo alimba. Omanyi abo be bantu abatalina byakkola baagala kulaga bantu nti balina kye bamanyi. Baali tebakozesa ggaali kubanga eggaali mu Uganda yajja mu 1900 yajja ndoza mu 1900 oba 11 around there oba mu 1895 wakati wa 1895 ne 1911 eggaali we zajjira. Ate bwe kibanga oyinza okugamba baali bakozesa ggaali nga balagawa era lwaki olowooza nti abantu baali bagende Masaka baali bavuga eggaali? Eggaali zaali zivugwa baami ba Kabaka abamiruka abamagombolola abamasaza nga be bavuga amagaali ne ba post runners oba okitegeera abatambuza amabaluwa ku post offices n'abalala bavuganga eggaali baalinga ba health ab'ebyobulamu. So oyo aba akulimba bw'agamba nti mu 1855 waaliwo eggaali zaali ku luguudo lw'e Masaka baba bakulimba. After all n'oluguudo olwo tewaliwo yali asobola kukola luguudo olwo ne luba nga lufaanana mu Uganda mwali temuli mmotoka oluguudo nga bwe yabadde alulaga
naye yabadde alimba oluguudo nga lwa mmotoka ate abantu be yabadde alaga abavugako nga balina kaani eza aluminium mu 1800 zaali tezinnatuuka wano ezo kaani bazireese mu 1900 awo ekitegeeza byonna anti abantu abamu baagala content kufuna views nti bwana omanyi bwoba ogenda okwogera ekiri kakati oba okukola ekintu kyaliyo mu 1855 ate okozesa otya oluyimba nga baalukuba mu 1986 oluyimba lweyakozeseza oba olimba ng'ate byoyogerako ng'ondaga nti ebyo byondaga anti yakoze nti byandaga byaliwo myaka egyo ate oluyimba lupya kati ekyo kifaanana nga bw'olaba akatambi waliwo ke nalabyeko mu mawulire agamu nga bujulizi obulumiriza yali ayagala okuggyako gavumenti nga babuleese nga babulikodinga oli ali munda bagenda obujulizi bwe baleese nga bwagenza okuleetebwa ng'ate ebintu bwakwatibwa mu mwaka gwa 2022 ng'ate ogamba nti byaliwo eddeeti gye bamukwatiramu bye baalimu anti nze mu ngeri ebyobufuzi yesibimanyi saabitwalidde budde kasitala nabye nga gasiya mwerere byako nembita ebyo sibimanyi kale mbadirizaako abalungi abatulaba era batugoberera ku BTN Media Beyond the Newsroom. Zeddeni agenda maaso n'okutuusaako enteekateeka zonna ate nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate mwanattu nammwe abali ebunayira mbebaza bwebaza mwebale kubanga ate mutuwagadde n'okubanga mutugoberera. Olunaku olwaleero we tujjidde ku mpewo nga bingi ebigenda maaso n'okubeera nga ate bitambula naddala mu nsiike eya entertainment. Wetuba tutunuddeyoko twalabyekoko omuyimbi Mansour Semanda King Saha ng'akyalako we balabirira abakadde n'abaako byabatuwalidde before nga tannabagendayo abadde alina campaign bwe bamutomeddemukko n'agamba nti alina omutwalo alina ebiri tusonde emmotoka yaffe ekole ki eddewo. Abantu ne bamubuukira nnyo ku social media ne boogera ebigambo bingi nti omuntu yabadde n'ekivubo ekibadde successful oyinza otya ate okujja okame bannayuganda. Twamulabidde olunaku lwajjo ng'addiza ku bannayuganda. Waliwo ekirwadde ekigenze kikula mu batiktoka ne bagamba nti nabo baselebu. Twalabyeko 10 olunaku lwajjo nga kambuwalidde omusirikale w'SFC olw'okuba yadde avuga emmotoka n'amumansuliza amazzi n'amuyisa mu mbeera gye tuyinza okugamba nti yamwembalasinze. Ne tugamba oba waneeno twatuukawo ddi simanyi nakumanya. Wabula n'ebirala bingi bye tugenda obanga tukoonakoko katusooke tutandikirawo ne Kojja Kagato. Kojja Kagato n'embeera y'ono omwana TikTok oyo Anko Chumi okuvaayo n'akayuukira omusirikale w'SFC mu ngeri bw'etyo kino kitegeeza kiraga ki? Mutamanya. Nsooka okusaasira omwami oyo simanyi mulenzi muvubuka bambi muvubuka alinga mu myaka 2 mu wakati wa 2023 aliwa 10 oba kugamba omusirika 10 muwala muwala mbadde ndabanga omulenzi nawulire bamuyita anko nsooka omusaasira nti okola ebintu nga tomanyi kyokola. Yes. Nensaasira bakadde bwe baba we bali nti omwana wammwe embeera gye yeeyisizaamu eyinza obutamuganya mmwe kulya ku bibala bye. Ulira, wembanga nkuzo omusango, you have to use the law. When you use the force to me, then I will react. Nikugambye gwemba nkozo omusango mpuliriza nkugoze naye kati kugambye tulina okozesa ki amateeka sigamba nti kati ogenda kujja omuserekaali kati nekugambye ulira emmotoka eno weba ekoza omusango ulira eno moto ya minisitule ya state house weba ekoza omusango sinzasasula eri ku mirimu gyayo onogera kusibwa we abantu abatalina buwongo kati singa
walabako kusaasira lwe yasinkana kakoza mutale lwe yasinkana Jeno Kasiryo Gwanga ekyadde wakiraba we bakwire motoka masasi omupiira singa yali asanze ekyumi kyali kizeeko yali awedde kati nawe nsaasiriza bakadde be n'ekirala tulina okumanya ekintu kimu nti ensanafu bw'oba ozijooga totuulamu ntuule bw'ojooga ensanafu totuulamu ntuule baba bwe baba babuulirira omwana waabwe bano w'omunaku nga amatu okunkumula muleme kulowooza nti abasirikale bwe babeera ne discipline kitegeeza tategeera aba ategeera era nze nakati wendi nkyewuunya nnyo obuntu bulamu abasajja b'SFC bwe balina nange kyantuukako okwo naye sibankuba mazzi naye oli yali aŋŋamba nti wa poliisi yali amboggolera mu ebiki n'abamagye abasooka bwabo olina gyerangamba nti muzeeyi wamma vuga bwoti linnya ku pavement parking waggulu awo nze nja kulagirira oluvannyuma ye ne mugamba lwaki nti anti omukulu ajja bwe linnyaawo nze bw'anaaba agenzo naavaayo nimmanya nti balina empisa naye era bwe yaŋŋamba wadde yali aŋŋamba mu mutima mulungi ate mu mbeera mu ddoboozi likkakkamu saawalaza mpaka naye bw'oba ng'osobola okusanga omusirikale n'avuga emmotoka n'emansula amazzi ne gakugendako n'ayimirira okwetondera ne munnaye ensonyiwa ekikolwa ekibaddewo naye munnange obadde oyagala tukole tutya owandibadde weesunako tebitera kulabika naddala ani akikoze ali ku level ki mu magye ga Uganda omuntu nga SFC aba wanjawulo nnyo wanjawulo nnyo ku basirikale abalala gwe kyogamba nti walirabyeko abo SFC bayinza baleeta mu bino byakulonda mugende mukuume bululu babeerayo bakuuma mukulembeze wa ggwanga naye bw'abanga asobola okumala obudde n'ayimirira yeetonda akunnyonnyola munnaye sigenderedde kino tukikole bwe tuti olinagamba nti njagala bino yakola biki n'otakomaawo n'oggula n'emmotoka eya gavumenti kuba emmotoka ate teyabadde ya musirikale by the way nagirabyeko egundi ya enamba y'amagye kati gweogiggula nga nalabye n'omusajja omuvubuka alina ebintu bye yajje mu mmotoka omwo n'abiteeka mu ssaati bw'ati bw'oba osobola okulaba vidiyo eyo oyinza ogiraba oginoonyako naye eyo naye bajja mukwata kikugambidde wano noono gundi talowooza nti byawedde kumi tebinaggwa mbadde mmanyi byabaddewo ne biggwa anti gw'omanyi naye g'amateeka andi galina okutwala koosi yaago waliwo omuntu akkirizibwa okukwata omusirikale ali mu uniform ettaayi oba osaaga oba tosaaga ng'omukutte ettaayi tokkirizibwa yadde okukwata ku musirikale n'omukwata ettaayi olaba okwana mukazi wa poliisi ng'ali mu uniform ne bakusiba wangi ojja ate amateeka nga makambwe gwe bw'olaba makambwe togasemberera naye bw'ogasemberera manya nti nze okwana omusirikale ali mu uniform n'okwana omusirikale bino byemulina olukwanirizo olw'oggwero mwotayitira ku bakazi ng'ali mu uniform kwolwo lw'olimanya nti obadde olina omulinda agijjemu afande kojja kagatonze mulabye nkwegombye awo wennyini wennina okikugambira era awo wennyini we bagenda okukwatira kuba kumugira kumuyisaamu maaso oba otaataaganya emirimu gy'eggwanga oba otaataaganya eggwanga entambula yaalyo ng'olemesa omuntu waalyo okubaako emirimu gy'akola era abakugu mu mateeka bo bayinza okunnyonnyola akabi n'akabaata akali mu kukwana omusirikale ali mu uniform bajja era abakugu nze siri mukugu nkiddamu siri mukugu ebyempa mpa ndowooza yange naye omusirikale ng'ali mu uniform tomukwata nako bwoti mba nina kulinda nkimanyi kubanga ebyo nabirimu emyaka gye nabibeeramu ate abamu nga tubadde twesunga kujjako bantu bulanka bwe beesunga era ebiriddirira ogenda biraba ekyo nkikubuulidde eyo nga tetunavaayo nga tugenda okuvaayo omusirikale gwe baakozeko ekintu ekyo mu Uganda ndowooza tulinamu nga 2 oba 3 bwe bati basobola okugumiikiriza ekyo kuba kati gwe kale nkitwale bwoti singa yabadde kaswabuli
nga guba kikola oli amazzi gamansikidde omuntu kaso buli ayimiridde yeetondedde omuntu oyo ate n'asigala nga amukwata ettaayi teyandivudde mu mbeera nga lwaki naye kati kyo omusirikale n'emmundu nga mweziri mu mmotoka ekyo kye bayita professional army. Era bw'oba oyagala abasirikale ab'amagye abali professional obasanga mu SFC kuba si gwe gusoose mbalabye kati ogwo mulundi gwakusatu nga wabaawo incidents bwe zityo naye ono omwana omanye yalowooza nti okubeera serebu omanyize baserebu sibamanyi bagamba mbu ye serebu yani banna mbu celebrity nti bamanyifu mumanyifu nnyo anti simanyi naye mbuuza nti bamumanyifu mu kisimanyi ate n'okuba omumanyifu tekitegeeza omanyira amateeka gakumanyira abantu balala basobola okukeera ku makya ne bakunona nga bwagambye nti oli anko ne bakunona aba anko banno ne bakunona n'okomawo nga tetukyakutegeera ng'oli mukyala awedde era gwe ogenda babulira nti bulijjo oli mukyala weeyita bweyisa anko abo basajja n'abamunona bajja basajja nkikubuulira abo basajja tebamanyira bakusobola okutwala wanakyamusa wewe dakika 5 peke yake mpaka unatalamuka bakukwatako edakika 5 zokka n'otereera mu layini. Kojja Kagato omusajja ono oweefuuse omusirikale yabadde wampisa nnyo nnyini ddala obutali actinga ku mbeera omuwala gye yamuyisizaamu ajja kwogerwa akajja kusigala mu byafaayo nti waliwo omuwala oba omusajja ntabu waliwo omuntu eyakubimansulizibwa amazzi nga omusirikale n'avaamu n'amwetondera omusirikale n'atuuka okukakkana okutuuka ku levo y'okuba nti agamba nti bwekiba bwe kityo kati nga bwogamba nti oyagala ngoye empya tugende wa bakama bange nze mbabuulire nti ono mumansulidde amazzi nga nvuga mu mmotoka yammwe bo bakosootinge nze nkwatagane nabo oluvannyuma. Ate n'ekyokubiri tulina okumanya ekintu kimu amazzi ago bagamumansulidde akola ki yabadde akola ki naye yabadde mu mmotoka nga sizze endabirwamu yabadde mu mmotoka nga sizze endabirwamu kati ekyo bakinenyezaani ate nno nze kusinziira kumanya okwange ekyo kinenyeza ate kanso yakola enguudo eziregamamu amazzi endala nga bwalinnyako amazzi gakola ki kati singa ono yabadde avuga n'aba nga agenda omutomera n'agwa mu kinnya ekiri ku luguudo era yandivunaanye musirikale nti obadde ondomedde n'engwa mu kinnya kakati ebyo byonna ezo bijja oluvannyuma lwakuba nti abakola enguudo ekitongole kikola enguudo tekirina bakola ki tekikola bulungi bintu byakyo n'ekyokubiri ne poliisi evunaanyizibwa ku nsonga eyo bw'oyinza okulowooza nti ate poliisi eyingiriramu naye okuba nti tesomeseza tekoze kimala kusomesa abantu nti bw'obaawo embeera bw'eti singa oba otambula poliisi yeyina okukisomesa omuntu bw'akkuba okola ki omuntu bw'akusobya okola ki singa emmotoka yekutomedde okola ki bwe bakumansuliza amazzi okola ki naye nga dye etteeka ligamba nti bwe bakumansuliza amazzi ne gakuddugaza bakugulira sabbuuni ayoza engoye ezo era ng'etteeka lyali ligamba 1 bar of kisop eryedda bwe baba alikyusaamu naye lyali ligamba nti bakugulira omuti gwa sabbuuni n'okola ki era bwe kiba bwe kityo kati awo nga bwe bamumansulidde amazzi awo akasanvu ke kaamulidde ak'omuti ogusinga okuba ogw'ebbeeyi badde bamuwa akasanvu akablusita bamuyita simanyaani simumanyi baguyita ogw'omunene so yembeera poliisi efuba okulaba nti esomesa abantu baleme kwekyacwana bwe batyo kutuuka ku mbeera eyo ebabuulira nti omuntu wakumansuliza amazzi kyangu kyokola kino emmotoka weba erina ennamba gy'okoppa ennamba n'ogenda ogiroopa kyumi okulwanagana n'okuyombagana n'oyo yabadde akola ekyo n'ekirala okukwata omuntu ettaayi eyo offense era nze nkugambira wano okuggyako engeri gye yabadde n'empisa ezisusse ayinza obutaloopa naye bw'ayagala omuloopa ajja muloopa n'amateeka niye ne bw'anaaba amusonyiye amateeka g'eggwanga gagamba ki ku muntu akutte ku yunifoomu y'eggwanga atulugunyizza omusirikale ali mu yunifoomu y'eggwanga ali ku mulimu gw'eggwanga ng'avugana mmotoka eriko ennamba zaki za ggwanga awo sijja kusukkawo. Kojja Kagato wangi twalabyeko Joe King Saha nga atwala ebintu ebyokukozesa eri abo abakadde abatasobola kubeera nga beeyamba era bambi
abasista ne beeyanza nnyo ne bamwebaza okubanga tabasuulirira. Naye bino byonna byagenze okubaawo King Saha yakamala okukola ekivvulu Werugogo ekyakoze ebintu byensobodde okujja nabyo olwaleero nga bwe babuyiiza n'ebirala. Nze sirina mulundi bwe ngenda kuva wano nga mbabomba mazzi. Bwe lwe nzijja wano njagala nve wano nga ntegedde ate oba nkomewo naki. Bwe nkomanga ne keeki temunyiiganga. Nange ebimpoomera njagala bibawoomere. Sister Okonye kucha pampa ngenda kulwana nnyo. Mbenga tukamiza. Damu wakiri Katoni ebeera eriwo. Sister muli bantu balungi nnyo omuntu alina bakwasizaako. Nze nno gwolaba musajja wattu ndiweekyotera. Simanyi na bukadde bwange ndibeera ndya. Emitima gy'ensinjirabye siyinza kulimba. Nti bemmanyi ejaba emirongoofu nnyo. Simanyi giri ekyusa ddi simanyi buli omu kyaba mpulaaningira. Naye tufubye nnyo okulaga abantu baffe nti tubaagala nnyo kuva ku famire paka ku mikwano. Nnyo nnyini ddala wabula ate bamutomeramu ko recently wano n'atandika ka fundraising online abantu nga bwe bamuwa kasente. Bannayuganda ne bavaayo nga bwe bagamba nti ono okujja oyinza otya osabiriza abantu abakavaayo ne bakuwagira. Kino eno kye yakoze ekyokola donation yabadde agezaako kubikkirira kino oba? Mutima. Olowooza buli omaaso donation wagikoze toyina bye wali okoze binyiiza abantu bingi. Akati n'olwekyo omuntu okugaba guba mutima after all yabitwalidde bakateeyamba. Yes. Eri mu bakatuliki ono ye Manisuru ndowooza olaba nti mutima gwe gukola ki? Ekyokubiri omuntu okuba nti agabye olw'okuba yabadda mbw ate yasabye nga yakamala okukola ekivvulu abantu ne bakuwa ssente ne bakola ki. Gavumenti ya Uganda bwe yasaba abantu mu COVID baali tebakamala okuwa emisolo ate ne basaba bagigulire emmotoka. Kati n'olwekyo ebintu ebimu abantu bwe tuba tubyogera tuleme kulaba ludda lumu. Ojja kukiraba wano Uganda abantu bonna bawa emisolo. Uganda buli dduuka eriri mu Kampala oba mu kitundu balina ebidramu bye babakakatako be bagamba ni mulina kasasiro mu musasulire ne bamusasulira. Osasulira kasasiro ku dduuka kw'okolera. N'ate bwe bamala ne bagamba nti eno weekend yakunaaza muleete emmotoka zammwe mukole eki mujje muyonje olw'omukaaga muyonje ate nga mmwe mutoola ssente ezisasula abandiyonjezza n'ate namwe ne babayita. Kati ekyo ng'ekyo tebakyogerako. Abantu balaba ebintu ebyalayisi ne babibuukira ate ng'ebyandibadde byogerwako babireka bulesi. King Saha ekyokuba ndi yakola ekivvulu tekitegeeza mumanyi n'engeri y'ekivvulu bw'oba okiraba tujja basomesaako kuba byetaagamu okutegeera okw'enjawulo. Gwe tolowooza nti olw'okubanga bagambye nti King Saha yali ekololo nti yabeera nannyini kivvulu yaba akikoze yajja kuyimba buyimbi kuba ekyo buba butategeera. Kyoyagala okuŋŋamba nti singa abasambi ba Queens basamba omupiira ennamboole kati bwe bajja ne bagamba ningulira ku kyemisana gw'olowooza nti baafunye ssente ennamboole. That's stupidity. Wabaawo abazanyi Queens yetegeka omupiira ng'ennamboole nti bwe bajjamu ssente ne bazikwasa abazanyi ba Queens ne batambula bo. Kati kozesa obwongo kale. Queens abazanyi baayo be bategeka omupiira ennamboole be bagutegekayo. Era bwe basolooza ssente bazikwasa bazanyi. Bazikwasa mutegesi. Kati kyage mageza matono nnyo geetagamu kutegeera butegeezi nga kiri ekyekivvulu ng'okivaako ng'omanya nti ne bw'otegeka ekivvulu osobola okuba ng'okitegese naye nga gwe tekuliiko ssente zo. Yensonga lwaki era olaba abayimbi bangi bazze nga bagamba gundi yali mu banja ebivvulu 4 nga alina okugenda akole ekivvulu oli afunemu ssente. So ekyokuba ndi yabali akakola ekivvulu eyo si nsonga. Ate ekyokubiri bw'abanga bamutomedde n'agamba abantu nti ye teyagamba mmwe bataagala musondera yagamba kuba abasobola gwabeera tasobola. There is no reason why you should comment even. Gwe sirika kuba gwe tosobola era toyagala kati bireko oyogerera biveeko. Nze kiringa baba boogera ku bantu abanaagenda mu ndongo okusulayo nze sigenda ate sibyogerako. N'okusirika osirika bw'osirika oba osevinze ebintu bingi. So
King Saba muleke bwabanga yakoze ekyo ne tumwebaza okuba nti alina omutima omulungi omugabi okusobola okuba ogulaba abantu balala nti bali mbwetaavu nabo ne n'abako kyabayamba bangi nnyo mulowooza nti buli azifunye ssente n'akola ekivulu ne kiyitamu bwekityo oba n'afuna ssente azireeta n'agabirako abantu waliwo n'abalina baganda baabwe nga baavu nga banaku nga tebalina kibalina naye nga tebasobola zibawa era kuwa emitwalo gino 5 nga bagulire ennyama nanzikwase sisita wano Allah gaziye okoze bulungi nnyo okuyoya akanyama kubanga lireeta okoliraba yaga bakoze ki bakoze supu naye banejajjabulamu olaba mbadde ngende yasooke neyajajjabulamu kati ambulidde ekituufu kanjira nnyumya n'abala era njakulabayo ekinyingi ndi musajja wonsitani sikweka nsanisa okulaba taata nsanisa okulaba nyankole wange taata nogamba ki nije oli awo tolina ensonga kyekyo ssebo so guba bubeezi mutima gwa muntu gwe gumuleetera okugaba oba obutagaba kati saha alina omutima omulungi omugabi ogusobola okulumirirwa abatalina ssebo kakati bantu bagamba ne bagamba nti King Saha biki ebyobufuzi byonona kalyaye n'ebintu birala ebiringa bwe bityo waneno bw'aba agenda okukola ekintu nga kino eno nga tetulabamuko nga ab'ebyokwerinda bamulemesa okukola kino n'ekiri akola donations osobola okukola ennungi mulimu ebintu by'osobola okukola ne ku bantu b'osobola obikolako teriiyo wabyakwerinda asobola kwambalira King Saha ekyo tekiriiyo teriiyo wabyakwerinda asobola kwambalira King Saha lwa nsonga nti bamanyi nti talina buzibu bwonna ekyokubiri bamanyi nti mukodomi w'embuga kati okiyingira okimanyi gwagenda omwaŋŋanga woliko muko womanyi woogenda ekyokubiri ebyobufuzi abantu bonna abayimbi abasinga mu nsi babeera mu byabufuzi kubanga okubuulirira nabyo byabufuzi nabukulembeze okulwaba ebibi ebyanditambudde n'obyogerako nabo babukulembeze so buli omuyimbi yenna abeera ku ebyo aidha musomesa oba munabyabufuzi bw'ataba munabyabufuzi abeera musomesa kwe batambulira kati koja kagatto kano njagala tukakoonekoko kati ni maybe next time bwe tunaba tusinkanye nga tetudduka tujjagera maaso n'okuba nga tulambulula wiiki eno ekigenze maaso n'okusinga okuba nga kivuga amawulire yemu nabitone eyatuva ku maaso Alex Mukulu wabula tugenze okutuuka n'olunaku olwaleero ng'ekiri mu mawulire y'omu ku bakyala be wabwe nkozesa statement ye bantuufu eyali mukyala we n'ennyumba ye mwabadde awangaalira ng'omukyala agamba waliwo abaagala okutwala eno ennyumba naye ennyumba eno twagikola ne Alex njinako memories nnyingi sobola kukkiriza egende mbaddewo nnyo mu bulamu bwa Alex n'okutuuka ku ssaawa oba oliawo envanyuma n'obuyambi badde muweereza tabadde tabuweereza nenanka abadde tagiriimwe memories okutuuka ku ssaawa envanyuma Alex yalwala n'abeera ekiruddu omukazi abadde America bw'abanga agamba nti ate yategedde butegeezi n'ajja ekitegeeza obuyambi abadde tabuweereza naye yatugambye mu interview gye twakola naye yatugamba nti abadde nga aweereza ki obuyambi ne dokita abadde amubeerako Alex nga boogerezeganya one on one. Okay, kale yakola bulungi ye bw'abanga yali mukyala we yali awudde nti yali bba ye yalwala kyemukakatako that's not news ekyo teyandi kitugambye nakitugamba ekyokubiri ogamba nti yakola ne Alex ennyumba wazirinako memories nyingi nze nina memories nyingi nnyo ku kisaawe kye Nakivubo nakyo nakiremera nga bakitwala olina memories nyingi ku kisaawe kya Nakivubo toyina w'osinziira bw'oba waleka omusajja emyaka 23 egiyise ojja otya okkayanira ebintu bye leero balime abantu kutufuula batategeera kojja ebintu bino twabikola ffenna gwe naani n'omwami wange nogwe n'olagawa era mu mbeera yonna wagenda dda n'ogenda omusajja n'awasa omukazi omulala neŋŋenda nnoonye ettooke era nga bwe ndiweereza ku mwami wano teryaliwo kati bw'obiriba teryaliwo balo yeewola nga toliiwe ennyumba bajja gitwala kuba yeewola n'atasasula ekyo oba okimanyi tewali atakimanyi nti bw'obwewola n'olemererwa kyotaddeyo ng'omusingo kye batwala
singa ngabo yali ayagala ennyumba bwe yaginako memories ennyingi ngate bakola bonna atuleetere ekiwandiiko ekiraga nti alinako ki share atuleetere n'ekiwandiiko ekitulaga nti ye mukaani abadde mukaani Alex kimala kyokka ebisigadde asirike kojja nga ggwe abaddemu ati okumala ebbanga what's the background ya Alex ku nnyumba eyo? Background ennyumba yiye yagigula gyabadde asulamu alwadde mwali yafudde naye yagyewolerako be yagiwanga omusingo bwe banaaba baagala bagitunde bwe banaaba bamusonyiye bagireke. Lwaki omukazi yayogera ku nju abaana be nga bo tebakyogerako? Kyo tukiveeko naawe tetukimalirako budde. Singa yali ayagala kugira ebyo yandibadde mu maka. Omukazi takulimba ngambu tukoze ne gundi ate n'ovaawo. Bw'oba oyagala okuba ne ground sikukayanira ebintu oli talwala n'oba nga toliiwo. Bw'atuuka mu mbeera ey'okulwala wandize omujjanjabe kutuusa lwakola ki lwakutuka abantu bakiraba nti musajja yabadde ajjanjaba naye ate n'ekirala ajjanjaba omulwadde si yamusikira. So kati ebintu abyesonyiwa ebyo abiveeko buba butamanya otandika otyo omanyi abakazi bayize ebintu ebyo kati abakazi batandise ebyo mbomanyi kati bw'omubuuza olina abaana bameka nti sirinaawo kati ate alina abaana akola ki waliwo alina abaana kojja nze bwe nkola ebintu n'omwami wange nga yali yazaala dda abaana mu kyalo omulala omwami n'ava mu bulamu bw'ensi eno abaana bali eri n'omukyalo oli ajja kayanira bino eno bye twamenyekera. Kati nkugamba kino olwaleero nze olw'okuba saazaala kati kitaawo ebintu byayinza obbigabira mukazi gw'atazaalamu nga waliwo mukazi gw'alinamu abaana ng'abikoze n'omukyalo oli ne bw'aba gwabikoze naye. Kati abaana be baviiramu awo olw'okubanga yafuna omukazi omulala atazaala. Anti bafuna ku percentage ya kitaabwe. Kugamba administrator general bw'abanga yakatandika okwogera ku mufu tayogera ku mukazi gw'abadde naye. Ayogera atandikira kwogera ku baana oli bamaze bannayo bampita ngenzi kyekyo. Kale next time wetujjoba nga tutandikira ne Kojja Kagato BTN Media Beyond the Newsroom bebaza okubanga ate mubadde wamu naffe nogenda maaso n'okubanga mutugoberera mbere bulungi mweraba bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.